Muzze mulaba ebikwekweto ebikolebwa baminisita ab'enjawulo era nga tulaba obuvumu n'amaanyi ge bakozesa n'obuyinza bwe bakozesa nsonga ey'okulwanyisa enguzi. Of course tubakubiriza bagoberere amateeka. Ffe enguzi twagala erwanyisibwe kyetuze twogerako, ne ku mukola ebintu bino kikulu nnyo okutambulira ku mateeka. Ekyokubiri nga kikulu, ffe munnanga opposition twejeeredde kubanga bulijjo twogera ku bintu bino, ku nguzi, ssente y'omusolo ebbibwa, nga bwe tubyogerako bagamba mmwe muwalana gavumenti temujagala era musiga ekifaananyi ekibi eri gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe, nga tugamba nanga obubbi bubuno buli omu abulaba. Bwe twogera ku buli bw'enguzi, ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, tekitegeeza nti eggwanga lyaffe tetulyagala. Tulyagala, kyobutula twagala ensonga zino zitereezebwe. So kaakati ffe twejeereza kubanga tuzze twogera ku nguzi ne tugyogerako ne batuyita amannya. Mujjukira Uganda Airlines, gwe ssenyonyi gwe, oli musajja mubi, toyagala gavumenti ogiwalana, nakinya bannange ensonga ez'enkizo ze zino. Naye tuzannyisanga obudde kubanga obudde bwayita ne bakkiriza nti bye twali twogerako bituufu. Mujjukira obubbi obwali mu paalamenti ne batuyita amannya, mwe muwalana sipiika olwokuba simanya ayisa etteeka lino, simanya biki, muyina ababakumamu omuliro, mukolera abazungu. Ne tugamba bannange ssente eri mu kubbibwa, ssente ya munnayuganda, kati abazungu babiyingiriramu wa? Ffe tebitukwatako kye mugamba nti abazungu balina sooka tugamba nti mwogere ku nguzi eri mu ggwanga lyammwe. Anyway ne tuyogerako ne bagamba omukyala mumuleke, talina buzibu. Naye bwayitawo obudde ne bagamba abantu bano nno baali batuufu, naye nga kati abaana baasiba abaaki abali beekalakaasa March to Parliament mu mirembe, nga bagamba naye wano waliwo obubbi, naye ne babayoola ne babakubakuba ne bakolako efujjo erya buli kika. So kaakati twejeereza mu luzungu kye tuyita being vindicated, kuba bulijjo twogera ku nsonga zino naye nga bwe beebuzaabuza. So ffe enguzi twagala erwanyizibwe, naye mu kulwanyisa enguzi kikulu okubanga tewaliwo bantu battibwa ku liiso. Anti ono tumuleke kubanga munene, ono tajja kukwatibwako. Katukwate bano abatono ababba miliyoni 5, miliyoni 10, nga waliwo ababba biliyoni 100 bo tebakwatibwako. Ku lwaki? So gavumenti weba eyagala tukkirize nti kati eri serious ku kulwanyisa enguzi, nti kati ekkiriziganya naffe nti enguzi yafuukira ddala kizibu nnyo mu ggwanga lino, nti kaakati tetuze twogerako babirabye era bakkiriziganyiza naffe. Twagala okulaba nga tewali akondebwa ku liiso, kubanga bw'okwata bano abatono ate tuwulira abalala nti bo mubasonyiye, ono yabba buwumbi na buwumbi, tumusonyiye. Lwaki yoba omusonyiwa ate nga mukwata ababba entono? Kikyoba otegeeza kati obeera siriasi mu kulwanyisa enguzi, nedda obeera mu kubuzaabuza. So kati ebitwagala bitereezebwe. Mujjukira amabaati ga Karamojja, amabaati ge Karamojja gabbibwa, abaagabba baali bayitirivu era abangi ne bagamba bano tubaleke. Mukomera batwalayo Agnes Nandutu yekka. Siwolereza Nandutu bw'aba yabba amabaati era naye akolebweko ng'amateeka bwe gagamba, naye yatwala amabaati. Abalala bo baliwo. Lwaki bo tebakwatibwanga Nandutu bwe baamukola? Lwaki ensonga eno ey'okulwanyisa enguzi erimu abaana n'ebyana? Bano bo tujja bayoola, bano bo tubaleke, bano tujja bavunaana, abalala tubaleke, abo tubasonyiye. Kati oba tuli serious mu kulwanyisa nguzi, obeera mu katemba. Ndoza kyemwagala bannayuganda balowooze nti kakati muli mu katemba, kubanga bwe muba muli serious mu kulwanyisa enguzi buli omu akwatibwe ku nkoona. Naye bw'ona ogamba nti bano bo tujja basiba, abo bayoole, then bano bo tubasonyiye, abo beera mu kuwuddiisa bannayuganda. Ate bannayuganda balaba, babalengera. So ensonga zino zonna twagala zibeere holistic. Ebitongole ebirwanyisa enguzi twetaaga nabyo bitereezebwe. IGG, Auditor General, bwawo obuyinza obumala, mubalekere eddembe lyabwe. Naye bw'ona ogamba nti IGG abo baleke, bw'ona obalemerako sente ze babbe bajja zitwala ebweru. Kakati IGG obanga mugamba nti abamu tebalina kukwatibwako, abamu bakwatibwako, abalala tebakwatibwako. Kati awo tobeera serious ku nsonga y'enguzi, tobeera.
kati ebintu ebyo twagala bitereezebwe. Tuzze twogera ku bannaffe abawambibwa tukyabanja abantu abo. Christopher Godi abandi gwe mmanyi nga Kingizale yawambibwa 21 April wayiseewo ebbanga bakyebuzaabuza. Sam Mugumya yatwalibwa mwaka oguwedde August, kati twalaba obutambi ng'ali mu mbeera mbi. Twebuuza omusajja ono aliwa? Waliwo n'abalala nga babaliza naye yatwalibwa mu February tamanyiko mayitire. Juzi twalabye n'omuwagizi wa NRM bamuyita Matthew Bagonza naye bamuyodde. Nindaba bannaffe aba NRM abakulembeze n'abalala nga bavaayo nga bagamba naye lwaki temugoberera amateeka. Omuntu bw'oba otereezazizza omusango okwata omutwale ku poliisi n'eŋŋamba ekitegeeza ebintu bino bulijjo mubimanyi. Bwe tubyogerako lwaki mubeera mu kubalaata nga mugamba nti affe tulinga abali mu lusaago. Kaakati kituuse kusaidia yammwe nammwe muzuukuse. Ensonga ey'enkizo nti mu kulwanira eddembe ly'obuntu tebirina kubeeramu bya pate. Tuvula ffe newankubadde Matthew Bagonza wa NRM tugamba naye aweebwe obwenkanya atwalibwe mu kkooti. Kakati bannaffe aba NRM bulijjo kye tubagamba naye nga bo tebibakwatako kubanga abazze bayoolebwa abamuwanga kivumbi baani abo ba opposition batusumbuwa babayoole. N'otamanya nti ffenna bwe tunaasirika enkya kijja kukutuukako nga naawe tolina akwogerera. Kaakati ndooza batandise okuzuukuka. Ffenna tukole butaweera okulaba nti tudda ku nkola ey'amateeka. Omuntu oba oteebereza nti azizza omusango mutwale ku poliisi. Nnaku 2 bw'oba tolina kyomuvunaana mute oba mutwale mu kkooti. Kaakati ne bannaffe batandise okuzuukuka. Twalibadde tusooka kutuuka wano ne bannaffe nabo ne bazuukuka. Ekisembayo genda mu maaso operation ganyegenya. Taxi n'emmotoka endala eziri mu mbeera embi muze mulaba nga ziyoolebwa. Ffe tukkiririza mu kutereeza buli kimu mu ggwanga lyaffe. Era tukubiriza abantu baffe okweyisa obulungi ku nguudo, okutambula obulungi naki. Yes, n'abataxi nabo okuzitereeza. Ne gavumenti tugigamba nga bwemutuukiriza kaweefube ono aye temukozesa lyanyi liyitiridde. Mwalaba ebyali mu kuyoola kasasiro. Abantu abamu ne babakuba ne babagguuda noga kaakati kikyotegeeza mu COVID nga bagezaako nti kaakati tubataasa obutafa naye ate nga mulimu kubatta. Tenogamba ono gw'otaasa nti COVID ereme kumutta ate gw'omukubya amasasi n'omutta. Kikyotaasa. So kati ne operation eno kikulu abantu ne bategeezebwa bakole ekituufu. Naye ne gavumenti tugigamba nammwe nno mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe. Bana enguudo zaffe ziri mu mbeera mbi. Wano mu Kampala enguudo omuntu waba ayita mu luguudo abanga azannya omweso. Obuka nova mu kannya kano n'ogwa mu kannya akalala n'ogwa mu kalala gubanga mweso. Mutereeze enguudo kuba kaakati abantu abamu bajja bagamba nti naye emmotoka zaffe zifa nnyo kubanga enguudo mbi. Ate nga neeyo nayo point oba ogiraba. Enguudo zoonoona emmotoka z'abantu. So gavumenti yes abantu tubagambe batereeze emmotoka zaabwe naye nammwe mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe. Mujjukira wano twali mu activism campaign ey'enguudo embi mu Kampala abantu ne batandika n'okusimba ebitooke mu binnya abamu ne babayoola ne babakuba. Noga nedda bano kibagezaako okukola bakulaga nti wano weetaaga otereezebwa. Tereeze kitaaga okutereezebwa mu kifo ky'okwebuzaabuza. So yes abantu tubakubiriza tutereeze ne gavumenti naawe tereeza tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Ensonga eno ebeere balanced. Ladies and gentlemen, do allow me to invite our Deputy President in charge of Western Uganda.